Mwasuze mutya bamikwano kansubire mwasuze bulungi musiibye mutya kansubire musiibye bulungi mujje baleke emirimu bannaye bamikwano mbagala nnyo mwebale nnyo okujja ku channel yange mwebale nnyo mwebalire ddala bw'obanga oli mupya nga bwakajja ku channel yaffe eno subscribinga hona mukadde likinga commentinga sharinge tuweze family bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala aba subscribing edda bamikwano mwe musinga muyina ogufu ogunene mu mutima gwange temugumanyi naye nga bamikwano mba ntuse ne program y'olunaku olwaleero tuyise mu byangu kubanga ekisiibo kitutwala sipiidi munnaffe ono agamba bw'ati agamba natuuka ne mpasa omukyala nembeera ne mukyala wange ono mukyala wange n'azaala abaana 3 naye yazaala nga ayisibwa bubi era yaŋŋamba kwaba abaana 3 sigenda kwongerako so nga ate nze banzaala omwana omu nze mukika banzaala omwana omu taata wange omulenzi abasigadde bonna bawala naye namugamba nti njagala abaana abawera kubanga ekika kyaffe kijja kusaanawo ate naye mwabo abaana 3 bwe yali azadde era yali azaddemu omulenzi omu nentula ne mukyala wange ku mmeeza ne tutegeeragana ne mugamba olaba otya wema mpasizaayo omukyala omulala naŋŋamba sikiinaako buzibu kasita tomuleeta wano ne mugamba sisobola era muleeta wano ne mpasa naye okuwasa kwe nnawasa kambanyumize gye byava kyenkana nnawasa ate nga saawasa mukyala nga tutuuka nga tutegeka mikolo kwanjula kubanga naye nali namwanjula ewaabwe omukyala ono yali nnyo wakati mu mukolo era nga buli kye tupulaninga aleeta ideas era nga ne ku ssente aleeta n'ategeka bulungi ne tutegeka ennaku ne zituuka era balamu be ne bamwebaza nti weebale kubeera na mutima mulungi munnange n'okkiriza mwami wo awasa omukyala omulala ate naawe omukolo n'ogubeera wakati mwebale nnyo weebalire ddala mu butuufu engeri amaanyi ge yali ataddemu ku mukolo ku kutegeka omukolo ku kugula ebintu era nga buli kyengula mmutegeeza buli kye bampa mmutegeeza mu butuufu nali sisobola mmuleka nga tugenda ku mukolo okwanjula oba okutwanjulayo eri ewaabwe w'omukyala twategeka bulungi ne tugenda twatuuka bulungi nnyo ne tumala n'okuwaayo ebintu essaawa y'omugole okuleeta kabbo ka muwala yali akaleese nga waali awo mu ddiiro simanyi oba mukyala wange yayitawa kubanga nali situdde wamu naye kubanga nze banjawula ne bandeeta eno mu maaso ku ntebe y'abagole oba yayitayo atya n'agenda eri mu badijje n'asaba akazindaalo omugole bwe yamala okuwaayo bw'ati kabbo ka muwala omukyala n'ayimirira n'abagamba nsaba munjazike ku matu gammwe bonna ne basiriikirira abantu ne bawuliriza nange kyanneewuunyisa ne neebuuza oba agenda kwogera ki bannange omukyala yayimirira n'agamba nti gwe nnyabo omusajja gw'ogenda okufumbirwa mufumbo esimu egudde naye sijja bisazaamu kubanga sirina budde nina okufumba futaali bannange omukyala ng'ayimirira ng'agamba mukyala munne nti nnyabo oba omusajja yakugamba nti mufumbo oba teyakugamba kankati nno sikulabayo amaka gange ngaagala nzekka era ngenda gabeeramu nzekka era ngenda gafumbamu bw'omu weebale nnyo tuleese ebintu naawe otuddiza ebyaffe weebalire ddala naye mukazi gwe sikulabayo era togendayo nze nzaikamwa kwogera nze mukyala we taata ne maama w'omuwala ono bwe muba mwagala muwala wammwe nga mulamu temumusindika okujja mu bufumbo gye mumusindika pozi okujjako nga mumukooye awo mumusindikeyo byebyo ebyange mukyala nga awaayo akazindaalo baganda bange nawunga nazirika byanzigwako buli omu n'antunuulira buli omu n'amutunuulira ne yeekaza n'akomawo n'atuula mu katebe ke
abantu ne batandika omubuuza, kiki lwaki okoze bw'otyo? Bannange omukyala yakikola awatali kuswala, awatali ki wabula yanswaza. Twaddayo. Oluvannyuma nakomawo ku buko ne mbagamba mukazi wange bamumpe. Baŋŋamba nti bo tebasobola kumpa mukazi wange olw'okubanga ebiri ebigambo omukyala bye yayogera nti bo muwala waabwe bakyamwagala. Naye bamikwano okuva ku olwo saddamu kufuna mirembe. Mbeera ekintu kijja ne kinkwata ne mbeera ng'alina omukazi. Ne bwe mbeera ndi mu bantu nfuna otulo ne nsumagira. Bannange ntuuse okugenda okwegayirira ewaabwe w'omuwala ekintu kye baŋŋambye kiri kimu nti bwe baba bampa muwala waabwe bamumpa akakwakulizo nti nina n'omutwala mu kyaki ne mukuba empeta. Bannange binsobedde. Simanyi bwe ntandika mukazi wange. Baŋŋambye ekyo ekintu tekijja kunvaako okuggyako nga ntutte muwala waabwe ne mukuba empeta. Kati omukazi w'ewaka munnyonnyole ntya? Olaba okwanjula kwe kwamunyiiza. Kati mugambe ntya nti bagenda ekintawaanya nina kunzigwako nga mukubye empeta oli omukyala nga ye sijje mukubanga. Ye n'abeerawo ntya kitegeeza ye mba nina omukyawa kubanga so wabeera n'abakazi babiri nga mmaze okukuba empeta. Bamikwano binsobedde mumpe ku magezi. Nkole ntya? Kubanga era ne mukyala wange ewaka sikyabeera naye nti mbeera naye mu bufumbo nti obanga abafumbo. Ekintu kiri kyanneefuga kye kinkozesa. Nsaba ku magezi. Mumpe ku magezi. Ye yagamba tavaawo oba kinkozese ye waali ali mu baana be. Bannange binsobedde bamikwano. Naasanyuka nnyo nga mumpadde ku magezi gammwe. Bambi amagezi mugamuwaawo wansi mu comment section. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusiima nnyo, tusiimira ddala obutajjanga okwo kutuwa ku magezi gammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abampeera omukisa.